Yes indeed. Mbera nga bwesobodde okubatenga etambula evako bannaffe aba Bigtyme abajjukira ekibiina ekyo ndowooza omwaka gwali ga 2008 baana balenzi abo nga batandika baali abalenzi basatu abakitandika mpola mpola nga kwaliko mwana muzigo bayita Raymond Mugerwa ne mwana muzigo bayita Oscar oba nga yeyita Ska ne Hilary oba ge bayita Lale Chale abamutegeera obulungi. Raymond Mugerwa gwe bayita Ray Kasenyanku omukulu oyo be batandika ekibiina ekyo mpola mpola nga bayimbwako omukulu gwe bayita Silver Kyagulanye awo ndo bali bagiyita Skia Records obudde obwo ne batandika mpola mpola. Kati mwana mulenzi gwe bayita Oscar oba gwe bayita Ska mwana mulenzi oyo yalabikiddeko ku mitimbagano egy'enjawulo ng'ali mu mbeera yagezesebwa olw'embeera nti amawulire gano tugakola sikulabisa bayimbi naye babuulira n'abantu ab'enjawulo nti baserebu bano bayinza okugenda mu mbeera n'embeera esobola okuba ate ng'ekyuka oba olyawo wadde nga abamu babifunamu mu mbeera etategerekeka. Kati omukulu ono yavuddeyo olw'embeera yasobodde okuba teyalabise ng'embeera gy'alimu akenge kasobodde okuba ate nga kamumazeewo yali mukwano gwa nnyo gwa Shiba Kalungi nga batandika okuyimba era yali oba boyfriend we mu mbeera eyo era asobodde okuba ate nga akubira mikwano gy'omulanga bamuyambeko oba olyawo era yabadde aganye n'okugenda mu ddwaliro ng'amanyi nti oba bamuyoola bigere era ng'agamba nti wabula oba eyamuloga ayinza okuba yamuloga kunywa mu mbeera nga bwetambula. Omuyimba mwita Oscar be bayimba akayimba ako baali mu Bigtyme bekutegeezaako abalenzi abo baali bayimba basatu okuli Ray Signature eyakuba Kasenyanku ndowooza mumujjukira 2011 weyasobola okuba ate nga ava mu Bigtyme n'atandika ekibiina n'atandika ebintu byempola mpola awo ne yakubira akayimba Kasenyanku ne katambula awo ne basobola okuba tebakakubiramu ebituli ne bagamba nti akayimba kano yakoze sample okuva mu kayimba k'omukulu bamita ke bayita Miandiu aka Blackets abakulu aba bakajjukira akayimba ako awandise ennyimba nyingi nnyo Ray Kasenyanku oyo yawandika oluyimba lwa Fiye bayita Double Trouble ennyimba za Irene Ntale eza Lydia Jasmine ez'enjawulo asobodde okuba ate nga aziyimbye. Kati omukulu ono asobodde okuba ate nga ali mu mbeera yagezesebwa agamba nti ne Ray Kasenyanku tamuyambangako wadde n'akamu era yewuunyiza nnyo abayimbi naye nga omukulu ono ayimba bw'ati sooka olyemu akapeera ku buyimba bwe. Yagwe muwala gwe nalabanga ne mu birooto bankuza bulungi sikwana no. Ye mukulu we Oscar yawandikako n'akayimba ka Jackie Kyanduka n'okakasa mukamanyi. Leero njagala mbabuulire kikyendi obulamu buno mubulaba bulabi naye nga muliro amasanyu kuba nago ngenda nga naye mundaba bulabi ne sibabuusa. Aya basi omukulu ono abadde mu mbeera yakusoomoozebwa akadde kano ng'abadde ayokya bidomola saidi ze yonna mu ŋŋonda mu Kampala gye bamusanze ng'akenge kasulako ye ng'agamba nti ebirowoozo abayimbi abali mikwano gye okuli Ray Signature oyo yasobola okuba ate ng'amukubira kasimu n'amugamba nti gwe wagwa toyinza na kuvaayo ne yeebuuza oba waliwo oba yamuyoola bigere mu mbeera eyo wabula agambye nti olw'embeera nti yonna etambudde bw'etyo agamba bw'ati nti endonga gimazeemu emyaka 15 naye ebintu si byangu. Nze Oscar ate former Ska Bigtyme ya mu Bigtyme abayimba Apple abayimba Sofiane Rabadaba abakola oyimba ne Keko ne Don MC ne Maro Bigtyme and Friends mwalimu ne Dan Flavor yes Salvador akola comedy yalimu kati yes ye mukulu oyo gwe bayita Oscar oba gwe bayita Ska wona agamba nti omwenge agunywedde n'asobola okuba ate nga agukooye akadde kanasaba mikwano gye naddala Shiba abayinza okuba tebamukwasizako mu nsonga y'akasente n'eya music oba olyawo ayagala okuyimba naye omwenge bibadde birowoozo mu mbeera eyo embeera yatabuka mu kkaawo era ebiseera ebyo nga kyagenda nnyo ewakazora ku buddies yes nga kyaliwo awo omwenge gwo gwanyono naze nkimanyi kubanga nali nsulako ne mu bbaala ebiseera ebisinga era ebiseera ebyo Queen Shiba gumuyita Shiba she was my good friend era ye mukulu oyo no ategeeza wano nategeeza nti bamuloga kunywa mwenge naye nga bayimbi bannembwe bakimukola kirabeka kituufu kubanga oli aleka yandoga nywe nveeko kubanga olaba ne bino ebyandwaza bino ebigere bino nabeera kyavaako ekyo ndowoozeera omuntu akuba ettalo ebityo. Aya basi obanga oli muyimbi wulira bulungi nnyo enteeka nga bwe zitambula. Omukulu ono agamba tebasobola okuba tebamutuusaayo eyali awandiika ennyimba ez'enjawulo ennyo abadde ayokya bidomola
nga bamuwa siringi 3 n'anywamu kawalagi. Kati mbadde namuŋoona wano nga nze njokya bidomola naye ate ng'oyinza okunsanga ennansana n'onsanga ekyebando n'onsanga egganda nassere oluusi n'onsanga ennateete kubanga guno omulimu guba wakutambula guti nga nyokya ebidomola amabaafu kapipa tanka ebintu ebya plastic ebyo byatise kati awo nga wenjiyiza obulamu era kye bafunyeewaawo nga nange nfuna ekyokulya nga mbeerawo bwentyo era n'okunsuza ate bansuzanga busuze sente zibadde ntono nnyo sente zibadde ntono nnyo kubanga oli agamba nze nina 3 nga obeerawo ogenda n'okunganya buziba okozeyo akasango yembeera eyo nno omuyimbi waffe wadde mu mbeera eyo n'agambye nti agenda kuyambibwako abantu ab'enjawulo era nga omuyimbi omusipooti nze bamuyita bulunoke oba oliawo okuyimba kuyinza okuba okwa bulunoke tekutambula bulungi naye asobodde okuba ate nga ayambye ku bayimbi banne ku platform gy'alina ku Facebook oba following asobodde okuba ate nga gikozesa okuyamba kati gobanga oli muyimbi ku kitundu kyo kiki osobodde okuba ate nga kikola okuyamba ku bavubuka obayambyeko okuva ku mwenge ku njaga mu mbeera eyo oba gobasudya busudya mu mbeera eyo. Omukulu uno Oscar tugamba nti okunywa omwenge bibadde birowoozo naye nga talina kyakola naye mbadde ne depression nene nnyo kuba n'omwenge gwo naguvuddeko naye naguvaako actually sometime because of bakwano bange abadde baŋŋumya nga bampesitaringa va ku mwenge taguvaako ngu nti help you nange nengamba owayika nesomyoka drink yako naye nga ekisinga pressure eva ku birowoozo kati awo bibadde bintawanyanya ebirowoozo ebyo embeera gyensulamu embeera gyembeeramu omulimu gun stress nga ntambula ekigere kinnuma ndwala wekityo owulidde wuno yeevuma abayimbi agambye nti omuyimbi mu ggwanga Uganda be bamutuusiza ku mbeera eyo okuba nga ali ettaka abataagaliza bo bangi akola ekintu nga tokimanyi oba nayita ku mugongo gwo nakola ekintu gwe nga tokimanyi bangi nnyo bangi ate abasinga they are our fellow artists nabo nga abayimbi abasinga ng'alaba okoze akayimba ye byakola tebijja n'afuna ennugu nakola ekintu te nga bakaya basi owulidde oyinza okuba omusinga ddoboozi ennyimba zo bazikuba oba oliawo n'awulira akasajja awo nno bakimukola amaze emyaka nga 7 bamubikako n'omubikako ne basobodde okuba ate nga bamuzudde era agambye akomyewo mu ndongo ng'asaba baproducer n'abayimbi abayinza okuba tebamuyambako si kumuvumirira just bamuyambeko kuba ekitone akiina n'akayimba kakano kayinawo ngenda funa ekirungi okuva gyendi era music ngenda muddamu era n'akayimba chorus gye naadde mpandiise kanji bakubiremu akapeera abafaani bange abolayisi bonna abolayisi jangwe wange omuweesi abolayisi bonna abolayisi jangwe wange nze omuweesi nakawandiise lwa mbeera gye mbadde mpitamu nga mpeesa nga nkola ebidomola neŋŋamba obawaye kampandika yakatuko inspiration song kubanga ate akali ka freestyle nakukola na mu studio wali kali ka freestyle nga ye mukulu oyo bamwita Oscar Boys omuyita Ska yali mu kibiina kye bayita Bigtyme yembeera bwetambudde era agamba nti mu ndongo eno omusajja gwe bayita Roy Signature bali mu kibiina kye kimu naye yamukubirako ng'ali mu mbeera naye buli nnaku abadde amutegeeza nti enkyanze gyenkyenkyenkya paka bunoke bwasobodde okuba ate nga amuyamba kitegeeza kiggwe yali mukwano go nga muyimbi agamba nti byonna we byava bagendako e Tanzania abayimbi banoonya amaanyi wulira nsanga nayingirira covid naye ate nga nze nemerako nga nkera ku makya entambula n'akasigiri kange wenava e Tanzania wenakomawo nenkolayo akayimba kamu akayimbako tekakwatirawo ate naye siina bulungi sente kati nensuka nenkubirako oyo bwenayimba nga naye bamuyita mugeru wa Raymond netukola ne meeting awo neyali manager waffe bamuyitanga Habert ne baŋŋamba kati gukola naawe oluyimba olina soka kola hit kati neŋŋamba owulira kye bamugamba Raymond Mugerwa gwe bayita Ray Signature ye yabimugamba nti bw'onaakola hit tujja kukola okuva olwo kwe kulwala paka akadde kano ye mukulu oyo bayimbi bannya badde mu mbeera y'okusomoozebwa olw'ebiragalalagala omukyala gwe bayita Jackie Chandiru omukulu gwe bayita Jamie Kalicha Chutikaye Rocky Giant bonna mu mbeera nga bwetambula bino byonna omuntu osobola okuba ate nga obivaamu bw'oba osobodde okuba ate nga weetereza si byangu wadde